Bannange ekiri ku mutimbagano kyo kikambwe ebyanita among tebinaba kuba nti naate ebiggwa mbu Moses Magogo ng'ono nno ye Ssaalongo oba taata w'abalongo be nti munnange yamutwala mu bajjajja oba mu ssabo era mu ssabo eyo munnange ne babeera nga baamusaba omu ku baana be oba ku balongo mbu we yagaana byebizibu kati byali mu kuba nti naate afuna si byaffe ng'aba Newspark Channel ffe tugakuwanga bwe tugafuna kye tukola kimu kyakuba nti nno tugakukuŋŋaanyiriza omukasi yagenda n'asaba buli kimu ne bakimuwa omanyi bano abajjajja ffe bwe batuuka ne basabaasaba ebintu byetagenda sobola amusaba omwana wallahi billahi bamusaba bajjajja bamusaba omwana omukyala ng'ayagala abaana be n'agamba tekisoboka kyova olaba buli kimu baakimuggyeko ini Nindako sengasi. Ku baana babadde baagalako omu. Nedda bajjajja bo nga bw'obamanyi bakusaba omwana bakusaba ekintu kisinga okwagala bawe ku baana b'olina ne gwe hamu ekitegeeza hamu toli musamize toli mulogo ndi mulogo naye mwenna sinaba era mwe abantu abangamba mbu ndi mulogo nze sisobola kubeera mulogo kuba njagala abaana bange ssebo bagenda ne bakusaba kyosinga okwagala kati naaba waaki sirina musajja obulamu bwange bonna nina baana omukyala bamusaba omwana era oba kino nkyogere kyogera kolera temunyigi ate omuntu eyayingiza omukyala oyo eddogo ye bbaawe wangi kamala ofuna kyendyabe omuntu eyayingiza omwami oyo omukyala oyo ebyo ebintu mwami ekikigwe era abantu era omwami oyo bambi alinako omwana mu baana be alinako omwana mu baana be nga ki mukyeyogerereze sigenda kuki era mugende mu baana be alinayo omwana owabajjajja era omwana kasitamu n'agenda mugendagenda mumulabe era amwagala wallahi mu baana be alinayo omwana bw'ati era mwe mujje mukigenderera abantu we batyo baba n'abaana amange olaba omuntu ng'alina buli kimu naye ng'alinamu omwana bw'atyo alinamu omwana bw'atyo mwana w'abajjajja era amwagala kubanga omwana oyo ye source of his survive kati ono njukira by nature abalugwala si balugu by nature abalugwala si balogo ne kambuza onanga bino ebintu byenjogeramu nga ayinza okuddamu ne bamusonyiwa ne bantu gumbula mwe mulowoozamu nga bayinza omusonyiwa tebasobola njukira abo abantu ab'engulu si balogo kati a person has to okumu influencinga omukazi watoba genda ne bamu influencinga ne bamuyingiza ebyo ebintu bamala omuyingiza ebintu bamukozesa ensobi kitegeera awo oyo omusajja ate bana basoga how are you banange nze nina muganda wange yabasa omusoga mutya Kiriza tubere nga tubuzaako ku Kagude Charles ogamba otya mukwana bale kuba nti n'oli ku mukutu Prosi Elizabeth bale kuba nti nawe kwoli Agnes n'abatanzi tukutumiddeko Tibulegwa tukutumiddeko mukwano Julie Kiyimba nawe tukutumiddeko twagala okubuzaako ku Barbara Namwebya webale kuba nti nawe ekwoli katubere nga tweyongerayo ono no yeeyise nti yabadde mukyala wani w'omugenzi
omulenzi Kalangwa mbuyo omu ku bannamwandu bw'atyo bwe yeeyise. Kaakati nno munnange avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira mukyala mukulu mbu lwaki omwami waabwe baamuziise awo mbu yali yalamba bamuziike Rwanda wabula abaana bano. Nze nga namwandu wa Kalangwa ekisinza okunnuma si kufa kwa Kalangwa wabula okumuziika ku ttaka lyaffe. Bajja kuba kye bwe bafa lwaki tebabazaayo ewaabwe. Nze Kalangwa yansuubiza nti Munyarwanda era waafa nga tumuzaayo Rwanda. Lwaki mwamuziise nga temuneebuzizaako? Nze namwandu omuto. Mulyoke muveeyo mujje mutuvume abanuutu timwine magezi ayima. Nituza kubashuubiza rugyashesha kasheshe tubagire ntishohoze ekigambo tujume tutakabasha n'okushohoza ekigambo na kimwe. Muveeri mukuba kyeyo wemufa mufo kyokudde wamwe babaziike wamwe babaziika ku ttaka lyaffe lyammwe wadde mulibba naye si lyammwe. Akadde kajja kutuuka tubaziikuleyo tubateeke ku mazzi gabakulukuse mpaka wamwe mulyoke mutwasamye. Ene Buwarabu bwe tufa batuzaayo ewaffe. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Amawulire go tuyina mangi naye ekyoba okola mukwano subscribinga wegubanga gwe mulundi gwo gusoose okubeera ku channel eno ate era leka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma ate era mukwano gwange omulungi teweerabira okuba nti nno olikinga video eno. Katubeere nga tweyongerayo bwe tweyongerayo tugenzeko ewa Shami Malende wuuna awaga awaga agambye nti yakomyewo era mwebale kuba nti no mumusabira kati obulamu bwe buli ddala bulungi era amaanyi mangi okitegeera ayinza obutaddamu kulwala katwongere okusaba. Mwebale nnyo mwebale ddala okunsabira yenze maama Kampala wammwe mwana wammwe Shami Malende wammwe nange ndi mulamu siri mufu mwebale musaba nakomyewo ate mbagamba nti kigenda kuba big and better ffe tukolera abantu mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga za Zubeda tezinnaggwa bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate bamusabula nabyo katubikuwe. Kakati Zubeda bagenze ne bamukwata ne bamufuulira ddala kimpi Juni. Omanyi nze nabagamba olutalo Zubeda lwabaamu nga waliwo amuvuuma obumpi. Sagala kumanya yakoze ki ani amuvuma lwaki amuvuma bambi lwaki tamusonyiwa ebyo byonna saagala kumanya awo endugulira n'enduyingiramu. Naye luli nali nagamba namusonyiwa lwakuba kale bambi nange munsasire nze siri Prophet Muhammad siri Mother Teresa siri Mary the Virgin Mary. Nze nkusonyiwa wano ku bigambo naye mu mutima seerabira kati buli bwamusanga bambi nga bamuvuma n'enzijukira mba njagala ntandikirawo naye leero sigenda tandikirawo namusonyiwa era nzize bagamba nti ekikolwa kino kye mwakoze eky'okumufuula omumpi ennyo bwe muti kibi namusonyiwa nze bwe namanya nti omukazi ava ewuwe ng'ali traumatized lwa nsonga bw'atunula ku baana be alaba omuwala the girl is blind the boy is crippled omuwala muzibe omulenzi mulema kati bambi psychologically kimutokyalinga kyova abajja ku internet n'ayasamira abantu so nze namusonyiwa era mbadde nsaba namwe mumusonyiwe temumukola mustika bwezi kale mumpi ne bbawe mumpi ate abaana nabo bwe batyo kati mumusonyiwe bannange tumusonyiwe mulaba mutya bw'oba toli gumite social media togiyingira kyemugamba muno obufaananyi bwe mwaeditiza owa Zubeda bwati bwe yenkana bantu abantu muba disrespectinga nnyo ku internet naye nze kankulu oba oyagala ebitiibwa tojja ku internet naye era omuntu agenda kujja ku internet ng'akimanyi kyemujja omukola. Zubeda bwati bwe yenkana kyokka ate mpulidde ne mukwano gwali mumuyisaamu gaayo simanya bulaka shuga ali muvuma Zubeda internet nga yakwefuulidde nze kyobaako internet sirinaako mikwano mbuuza nzija omuntu ku TikTok afuuke kyali wange munyumiza ebyama nedda ono Zubeda bwati bwe yenkana mwagaza ne mumusalasalamu ne mumukiriza. Thaddeus Katumba wuno avuddeyo ayina byayogedde wano kwe yali mukyala we Sherry Matovu. Basajja 10 ku basajja abatano abasooka ku endi kati mwe mwine ekintu kimu kye mutamanyi mumulabanga ate mulaganga abalaga nti Sherry okufumbirwa ate yavudde wange
Sitiyefudde wange. Tumaze emyaka tuli ku 6 ku 7. Ate tuli ffenna. Oba kigambo kitegeera. Sina kyemisiigala kimunze. Nze ndi fine bulungi nnyo wabula kyemugamba just kumwagaliza. Ekimu kitambule bulungi. Ayigire ne ku nsobi ze twayitamu. Solo muyambako okusobola okubeera nga agenda mu maaso. Nze ndi musajja ate ndi musajja mulungi. Ate mu basajja 10 ku basajja 5 abasooka ku endi. Era ensonga lwaki abamu tebasirika kubanga bamanyi kye baaleka. Mu mawulire amalala kye bakoze Anita Among munange si birungi. Osabanga mu bulamu Mukama n'abaako embeera gy'akuyisaamu etali nnyo nnungi n'otegeera emikwano n'egitali mikwano gyo. N'endooza kati Anita Among ategedde emikwano gye n'abatali mikwano gye n'abaali bamwagalako ssente. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Anita aswaziza eddiini yaffe enkatuli. Ekyo kyogera nga sirumamu. Among oswaziza eddiini yaffe ekatuliki, oswaziza abantu baffe ba Katonda, bafathers bonna obaswaziza, ate tokomye ku ekyo n'oswaza bapapa baffe gyabadde asiiba. Oswaziza eddiini yaffe ekatuliki ate nga erinamu ebintu bingi, erinamu eddiini enkatuliki ngumu nnyo, naye omukazi abadde asiiba Vatican n'oswaza abapaapa ababiri. Papa Francis mwoyo gwo gw'omwoyo omulimirembe. Anita Among yakuswaza katabudeko era papa waffe owe14 Leo naye n'amuswaza era gy'abadde asiiba Vatican n'aswaza. Ate nakino ekirala eddiini yaffe ekatuliki n'olimba bapapa ne bakusabira nti oli lubuto nga toluyina. Ekyo nakyo ngenda kyogera. Anita okimanyi towakufuna lubuto. Olubuto wagula olugule. Abalongo ne bakola ki? Ne babatereka. Omuyisa yanzija serogeti. Obwo bwana olongo si butuufu. Si ye nalongo. Nalongola bw'obanga omwanda omuyezi 9 n'otambula naye emyezi 9 oba nalongo. Nolwekyo Anita buli kintu kyokoze kya bufere. Yagenda n'alimba Papa Francis nti ali lubuto amusabire azaale bulungi. Kumbe olubuto si yalwekise, yaluteeka muntu mulala. Omwana n'azaala omuwala n'amuzaalira abalongo naye ng'alimbye Papa nti ali lubuto amusabire. Naye Anita banaye ojja kufootya n'olimba Katonda ogenda kufootya Anita watuuka wakoma kubanga omuntu atatya Katonda. Nze olaba father yeka just father mba mutya n'okumukwata mu ngalo kubanga omwami omuffather aba muntu mulongo alina omuzigo. Bayita mu bintu bingi kufuuka father emitenda gy'oyita kufuuka father kubanga yalina okusonyiwa ebibi, yalina okusabira, yalina okukola kati ni father muteekamu ekitiibwa. Kati bw'ogenda ku bishop kati kino kiyitira ojula n'okwebaka wali. Kati bw'otuuka ku archbishop awo gwa bugwi. Naye kutuuka kwa Papa nze sisobola kutuukayo. Kwa Papa nze mutiira ddala kubanga sina bwe ntandikira. Naye omukazi talina nsonyi. Omuntu talina nsonyi. Eno oli lw'okola kati ogeze wa Papa. Muntu wange ni manega Among omuliro gwagenda kwokyako gwamaanyi kubanga mukawa wamugiwogadda. Ojoza ensi ojoza omukulembeze w'eggwanga Kaguta Yoweri Kaguta Museveni, ojoze n'eddiini yaffe bapapa babiri bonna bajoze. Twagenda we Bugedeya n'aleeta bafaada ne basabira ennyo ne bamansira. Kumbe olimbi ya wongo ebiri munda bitudde. Naye omukazi gwe buli kimu ky'obufere ofeze buli kimu n'ofera n'abaana n'ofera buli kimu ekyotolodde ku mukyalo kyakuyiiya n'obwotunula n'obuyigirize bwona bwakunoonyereza. Teyayagala wasoma
ddala diguli wagifuna ey'amateeka n'ogamba nti wafuna first class oluzungu lwobadde oyogera wali mu palamenti luli lwa looya banne tewali mutayo asinga okwogera oluzungu nga looya anti bogezi looya n'omusomesa naye oluzungu momu lwabadde ayogera mu palamenti wali nga temukuswaza zonga njula nga njaga kwalika bwabisinenga ababanange omukazi mukidde ayogera byonna kati nokanga bannange ono looya yateekako looya ngusize looya mbize ebitabo bye ebya profile ebigiza wano bakubakafana nti directorate yaffe yateekako amalooya looya wange wasambayo wasoma keayi wagenda nosomayo notulayo first class nogifuna first class ayinza okwogera oluzungu olufu obude omumanyi first class gwomuntu aba asaza obwongo obulaba amongiza wa first class ngobutunulira naye mwana gwe otuswaziza nnyo oswaziza eggwanga oswaziza eddiini yaffe kati tumanyi oba oli mukatuliki oli musiraamu oli mubyawongo kati abalongo basiraamu yabatwala bwa paapa kati netugamba oli ki oli mukatuliki oli musiraamu bakutuna amina ojjajja kati oli kuno otukabirira mbu bansikamu ebyana kozi wagambye olwokubiri lwali lwa birongo kikato ne kiremerayo kiwaswa nga kigudde kasita ebirongo tebyali byamosi twaligambye maama taata w'abafu kati atuuseewa ebirongo byali bya YouTube kuba kati ani Ssaalongo w'abafu YouTube yazaala abalongo mu shuga bino si byambu yabyeyogeredde era taata w'abafu YouTube oba Ntambi oba Shalom oba Kasuku oba MC Meya naye MC Meya tasobola kuba n'entebe mwatuula Nsambya ye yazimugabidde yabyeyogeredde kenyini nagamba Nsambya yamuwadde entebe mwana yayogedde ebigambo n'agamba ngwera proposal yebaabiyitira mu Zubeeda naye mikwano gyaffe mulekerawo tukubako njawulo nsikyova ebiseera ebisinga sikozesa mikwano gyange mbwe abasajja b'akantu babadde nga beebaka ku Black Sugar era ffe kyemanyire era alina otuwaayoka interview ne Shalom atubuulire embuto zaalinga zaani naye embuto twawulira mbu zaalinga za Shalom taata Jaden anaatuukiriza ffe okujja atuwe paati twanti taata Jaden yakkirizibwa okukola interview eyogera ku Black Sugar ate ye yalinga taata w'embuto mbu bwe baasookanga okukubira era ye yasasulanga n'ebbiiru mu ddwaliro mbu olubuto olwasemba baamusaba nkaaga teri alumirirwa nga talina kigendererwa ssebo mwamusasuliranga ssente z'eddwaliro ffe tulowooza musasulira mukwano gwammwe so nga muli mu kukuulamu mbuto zammwe mbu taata Jaden Shalom ye yalinga taata w'embuto ate yakkirizibwa okolwa ku muntu interview ayogera ku Black Sugar kati taata w'abafu anaayogera taata w'abafu anaayogera ye mwabaziikangawa subhanallah ebantu mwe mitwe gyamwe gikola bulungi mbu yantwala omulundi ogusooka ne bansaba akakadde nanzizaayo ogwokubiri ne baŋŋamba ekinaana ogwokusatu twasasula nkaaga obusiru bw'oliko omuntu atuuka n'okuwumuza amatu naawe n'okkiriza mbu nampumuza n'amatu kati gwe bukyobera butofuna ne sente zeewumuza amatu at least waligeze wakibirige n'omusaba n'omukubira akalango n'akuwumula amatu g'obwere banange Black Sugar waswadde banange waswadde mwana gwe nze bulijjo ndowooza abantu abateeyerusa bategeera naye maama abaddugavu bakiikiridde bubi maada waswadde iye oba wabadde otamidde oba wabaddeko ki nze simanyi naye mwana gwe waswadde era buzuukuka obyetegereze bye wayogedde wayokeza mbu baamugjangamu embuto olutali lumu 2 3 4 ffe twalabanga muntu buli kaseera na kanola ate okuva baawukane takyalina kanola naye abasajja b'akantu lwaki malinga mukozesa omwana oyo ng'ate n'okumugyako akantu yabawanga ssente imagine muli ebisododo bye akantu mukamusaba ssente 20 plus
Ono Guy ndooza mumujjukira era ng'abasinga mumumanyi yali akola ku BBS Telefayina bamuyita Akatumba. Avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti ebimu ku ebyo byamugobya ku CBS mbu zaali nsonga za mugenzi Kalangwa. Kabeere ng'akunnyonnyola ensonga ze. Gye nakola era kuzimu kuzandeetera obuzibu yali ya Moses Kalangwa. Omukyala yajja ku BBS n'andeetera story eyo nga bbaawe yattibwa. Naye nga kigambibwa okuba nti yattibwa ku biragiro by'omugenzi kati. Abantu oba abakuumi be battaawo. Omukyala oyo najja nga alina obulumi nti bbaawe baamutta ne bamukwata ne bamuziika mu kibira. N'andeetera story yonna n'ambuulira bingi. Nagenda okutandika okukola okunoonyereza n'enzuula nga waliyo n'abantu abalala era abaalina story ezifaananako bwe zityo. Aga nti nange bba wange yali bw'ati, nange mutabani wange yabulawo bw'ati, nange taata ettaka lye lyagirawo eti n'agamba nti wawe kakana muzeeyi kino na kino twagenda okulaba twamusanga bamukubye twamusanga bwebityo ng'abantu bangi abalina stories ezifaananako bwe zityo. Omuntu wange yabulawo bw'atyo, omuntu wange yattibwa simanyi tetumanyi baamutta naye ekitundu kye gundi yakitwala, ekibira kye gundi yakitwala, ettaka lye gundi yalitwala, gundi yatugula lwampaka n'atusengula, abaaganirako gundi yabula n'ebirala ebiringa ebyo. Nentandika okukola investigative eyo, nentandika okukola story. Zijjukira bulungi nnyo nagenda e Butoloogo. Abamanyi Mubende ndowooza mumanyi Butoloogo. Waliyo ekibira kye bayita Butoloogo Forest, ekibira ekyo eky'Ebutoloogo. Nagendera ku story y'omukyalo oyo eyandeetera omwami we gwe baali basse ng'agamba nti baamutta, abakuumi b'omugenzi kati nti baamutta ne bamuziika mu kibira ekyo kyennyini eky'Ebutoloogo. Nengenda nentandika okukola investigative story. Naye nzijjukira bulungi nnyo nagenda e Butoloogo nali ne munnange era bwe twali nga tukwasaganya investigative stories ezo bwe twali tukola ku BBS. By then yali yakajja ng'akola program gano mazima nga nange nkwasaganya omunaala ne investigative desk. Naye twagenda e Butoloogo, bwe muba mujjukira bulungi nnyo story eyo aba agiraba. Kibi nnyo nti lwakuba nti omukutu kwe nali nkolera sitya kukyogera nti baakwata stories zange zonna ez'omunaala bazidiliitingayo ku YouTube channel yaabwe n'emikutu gyabwe emirala gyonna. Investigative stories ze nakola nazo ne bazidiliitingayo. Simanyi ku biragiro byani naye zonna bazigyata ng'ez'abalala ne be nasangawo abakadde abaali basooka okukola stories endala zo gyeziri, ezange simanyi lwaki baziggyayo bazidiliitingayo. Ekintu ekyo kyannuma era kyankola bubi nnyo, kyankosa nnyo. Bwe tweyongerayo ono nalabika si wa kupowa, ensonga za wizo zikyagendera ddala mu maaso, avuddeyo era n'addamu buto okuleeta bwino. Kigenda kinkubira essimu zaali ssanga 9. Oliwa muganda wange jangu baagala kunzita. Leeta emmotoka Kamiliyoni andeseewo. Leeta emmotoka wamma. Nze ndi mugagga. Nema nti kati kitamidde. Nensimbula emmotoka. Okuyita eno mu kizungu eno okuyita eno wabeera wabi ssaawa 9. N'oyita eyo mu kizungu eyo Lukuli Road eyo wabeera wabi. Naye n'orisikinga n'ovuga emmotoka. N'ogenda mba natuuka bwe nti ku boosi Mutooto musanga nga yali mbasajja abanyankole. Baali basajja abanyankole nga 8 nga balina zino baziyitaani cross country. Balina cross country zaali 5 ezimu za white nga za bbeeyi ng'omukulu nga bamutuuzizza wansi. Omanyi omutuuza wansi? Bali bamutuuziza wansi nga kibamanyidde kiri mu kubagambya nga bamutuuziza wansi nga balina ne pisto nga bamutuuziza wansi. Nenzija bulungi nemala okupakinga akamotoka nemugamba nembaga nti wamma tono mumuleke ono atamidde ebikibi ono abadde atumanyira amaya bikibi. Nenjoga nabo mu Lunyankole bagamba ono mumuleke bw'atyo nebagamba mugyewo mutwale.
omugagga nemugjawo nemutuuza mu motoka tuba twakayisaawo nga tetunatuukaawo ng'ewa Sudiiru waliwo bwe twayitanga ku bikuleeta awo emunyonyaawo sebo ne kiŋŋamba mukyala wange aliwa mumanyiira mukyala wange aliwa timusajja nze gwobuuza mukyalawo wagenze naye naye ngenda okulanga kigenda kuntabukira nekigamba nti mukyala wazze ali waka nga nkirimba nga nja kiteerere tutuuke ewaka nti mbadde neerabire nti mukyala wazze ali waka kati kumakyali kyagala kunzita ne kiŋŋamba kaakati okimanyi nti nsobola okukwata eyo siteyalingi ne tufa babiri nemutunuulira bwe nti nemubuuza lwaki naye ngeno mutuna ku feesi naye ndaba nga kiri alina ekintu ekimwambala n'omutunu wizo abali ababeera ne wizo mwe mumumanyi ababaddeko kumpi naye bw'omutunuulira bwoti olaba waliwo watuuka n'akyenjinga ng'olaba waliwo ekimwambadde alina erisitaani emwambala n'akanula omulabira ddala nga si yeye ng'alina ekintu ekimwambadde era nemutunula bwe nenda ng'avudde nga si yooli nangamba okimanyisa okukwata eyo siteyalingi ne tutomera emmotoka oba ffenna ne tufa babiri nembuuza nti lwaki okikola mumanyiira nti ate nkumanyidde kiboosi nze gwokubidde essimu saawa 8 ogw'ekiro naye nkendeeza mu sipiidi ate gwokubidde essimu nze saawa 8 ogw'ekiro nenzija nenkukima nze wizo nze akumanyidde nekigamba vuga nekikoona bwe kitu kusiteyalingi vuga tugende nvuga ontuuse waka mba nakavugako okuva wano paka wali nekikwata siteyalingi nekibukira siteyalingi nekigikwata sebo nga kyagala kukola bwetti mutufe nensiba emotoka omulundi gumu awo wennyini ng'ewa Sudiiru wennyini kweno main gate eneyokubiri ng'agenda otuuka ku roundabout eno gate esembayo wena parking emmotoka awo wennyini nenjivaamu nemuga blood wetwale waka sigenda kudda mu mmotoka nti genda gwe vuga genda nekigamba jangu tugenda ontwale jangu nga mulabira ddala ng'atamidde ate nga n'okuvuga nga tasobola na kwetwala era kyennyini nekigenda nekivuga emmotoka kyavugako katono okuva paka nga wali nekimala nekisiba kuba nange nali sitambudde na ssente nenzija musajja watu nenzira mu mmotoka nenkivuga nenkitwala paka ku good life paka ku good life era bwe kyatuuka nekikola entalo bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba